ogamba otya Golola era nga bondaba ogamba otya olunaku olwaleero okimya ekiwano ku UPRS olunaku olwaleero tuwano ku UPRS kyekibiina ekirwanirira talent naddala ez'abayimbi bampandiikidde ebbaluwa nagifuna era ne baŋŋamba nti olukiiko lutandika essaawa 4 mbaddeko wala naye nensobola okwanguwa ennyo okulaba nga tujja mu lukiiko ekintu ekikwasaganya ku talent ekintu ekikwasaganya ku bitone kintu kya nkizo nnyo kubanga ebitone bino si buli omuntu abifuna era nababuuzizza omulamwa gwaki ne bagamba nti omulamwa twagala abantu abakozesa musiki w'abayimbi naddala ng'amabaala basasulwa omusolo ne mbabuuza nti lwaki basasula omusolo ne bagamba nti anti bo bafunamu nnyo ng'ate amabaala tegakola ki bano abavubuka tebafunamu era we mbadde nsabira nti abakola ku copyright bandibadde bakola mu bwangu nnyo okulaba nga copyright evaayo kubanga ensi endala ezasooka okukulaakulana abayimbi bafunya nnyo mu music era omuyimbi bangi nnyo asobola okubeera nga tannakola show naye nga music we abantu abamwagala bamukola ki bamusasula abamabaala babagerekera emisolo ate emisolo gyenjawulo era mbadde nsaba nnyo UPRS efuneyo meeting eyita abamabaala kubanga abamabaala nabo balina ndowooza okunyigirizibwa kwabwe abo bamu omusanga nzife tutambuleyo osanga oli akuba omuziki mu bbaala naye nga temuli bantu naye ng'omuziki gwagukubye ate ekirala twetaaga balabe nti banaalaba batya nti ebbaala bweti ekubye musiki oba obwa shiba oba obwa fikifamaika era twagala nnyo n'okumanya engabana ya ssente ze banaaba bafunye nga UPRS banaazigeraageraganya batya nga bazigabira ki abayimbi so n'olwekyo nze ndowooza nti ekintu kya copyright kyandikoze nnyo bwe bampandikidde ebbaluwa kubanga ffenna tuli ba artist era nange ndi bu artist ate naffe tusasula omisolo era nze nasasula omusolo okubeera nga nkozesa music w'abayimbi kubanga ffe tukola aerobics tukola workout nti workout zonna tuzikolera ku music era abantu baffe banyumirwa nnyo ng'omukozesa workout ezo ng'awulira ennyimba z'amanyi so ffe tusasula omusolo era tusasulira ddala omusolo ng'era ekyatusasula omusolo bagamba nti mukozesa ennyimba z'abayimbi era ffe tuli bammemba so nze nkubiriza ba businessmen mwenna abakozesa musiki w'abayimbi mukwatagane ne UPRS mulabe mugenda kulaba naye bamanye ebizibu bye bayitamu nze naliko ewantu nendaba nga bajja okukwata ebyuma by'ebbaala nekisooka kinyiiza neŋŋamba ati bano abakwata ebyuma baaki nga sebo balina enforcement nene nnyo balina poliisi balina bakanyama naye ne bagamba nti ow'ebbaala tasasula musolo so ab'ebbaala musasule emisolo mwewale okubeera nga ebintu byammwe bitwalibwa ate tubadde tusaba ne UPRS eteekewo engeri abantu bano gye basasulamu omusolo waliwo abasasula $2,000,000 waliwo abasasula $5,000,000 omuntu jangu ng'osasulako mpolampola ate mu bannyonnyola embeera zetuyitamu waliwo ennaku ezitakola ow'ebbaala oluusi asanga akola ennaku 2 mu wiiki oba lumu ne weesanga ate zino ennaku endala akuba musiki so tusaba UPRS ekwatagane ne ba businessmen muyambe nnyo okusasula omusolo gujja kukulaakulanya abayimbi ne gavumenti okutwala ewamu kubanga gavumenti sente zaffe zekozesa era zeezo mukwasaganye mutya ne nabeererayo nga basasula bulungi so kiyinza okuba nga kwe basinzidde naye sinza kiddamu wabula ndowooza basinzidde ku ekyo ogambe wayimba abantu abamu tebamanyi nnyimba zo kati kandikoozogerera tuyimbulwemu kapera owotujukiza zirina africa kati ng'olunyikira okukola tulinayo endala nga privatization today for tomorrow
tulabye abantu bangi nga abayimbi bakaaya nabulira okuba nga bagamba nti UPRS kuŋŋaanya ssente nga bwe basujja mu butuukirivu. Gwe mu mutima gwo olinamu okukkiriza nti